Omusajja oyo gwolaba ku screen yo, omusajja oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Bate Ugesa. Bate Urugesa onono nga badde senior official of the Oromo Liberation Front mu ggwanga lya Ethiopia. Ayina emyaka 41 egy'obukulu. Ono nga yabadde akulira oludda oluvuganya mu ggwanga lya Ethiopia ku myaka 41. Amawulire gafulumidde ku mukutu ogwa BBC British Broadcasting Corporation. Omukutu ogwa BBC ne gufulumya amawulire nga gulaga nti akubiddwa amasasi era n'afiirawo. Omulambo gwe gusangiddwa emabbali w'oluguudo mu kibuga gyazaalibwa ekimanyiddwa nga Mekki mu ggwanga erya Ethiopia. Ekitundu ekyo kiri mu kye bayita Oromia region mu kabuga mwazaalibwa. Bate Urugesa ku myaka 41 abadde ayogerera nnyo, abadde awantomo nnyo, abadde musajja w'amaanyi nnyo ku ludda oluvuganya mu ggwanga erya Ethiopia. Era amasasi we bagamukubidde kigambibwa nti abadde alina akazito k'atadde ku gavumenti eyo. Jukira mu ggwanga lya Ethiopia balina kye bayita the federal government of Ethiopia. Bali ku federalism system eyo ey'okubeera nti nga wulira ekigambo federal ye system gye bakulembererako eggwanga eryo erya Ethiopia. Balina abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Balina president ate abeera akulembera eggwanga erya Ethiopia, ne babeera ne prime minister. Era nga prime minister ono yabeera n'amaanyi oba yabeera head of government. Executive powers zonna zibeera ze-exercisingibwa ne gavumenti. Era ng'erimu abakulembeze abo okuli prime minister ne president w'eggwanga erya Ethiopia. Then prime minister achoosingibwa oba alondebwa kye bayita lower chamber of the federal parliamentary assembly. Nga wala parliament weenabeera nga yeeronda prime minister kati ate ye president era naye nja kuwa ebibye. Federal legislative power gonna amaanyi gano gabeera mu gavumenti ne chambers ebbiri eza parliament. Judiciary erina amaanyi matono nnyo okuwa executive ne legislature. Nga olaba mu ggwanga erya Uganda ebintu ebimu bwetyo bibeera nga ate bifaanana. Embeera bwetyo bwetambula ngenda kubanga mbikuwa ebitonotono obeere ng'obifuna bulungi. Ethiopia ekibuga kyabwe ekikulu bakiyita Addis Ababa. Amawulire gabadde gakafuluma nti Ethiopia eteekateeka okubeera nga yeegatta ku mukago ogwa East Africa. Kati omusajja oyo golaba ku screen yo anjagala okutegeeza bamuyita Bate Ugesa. Myaka 41 abadde critique nnyo owa gavumenti eri mu buyinza. Gavumenti y'eggwanga erya Ethiopia ekulemberwa omukyala, president omukyala yalondebwa mu mwaka gwa 2018 paka wetwogerera. Bamuyita Shell Work Zewde. Ono nga yakulembera eggwanga lya Ethiopia nga president. Era bw'atyo wabadde akyatambuza emirimu. Omusajja ono abadde abatadde ku bunkenke. Family members ab'omusajja ono amanyiddwa nga Bate Ugesa ow'emyaka 41 eyakubiddwa amasasi bagamba nti basanze omusajja ono nga waliwo oba kibadde kitutte ebbanga waliwo abamulondoola. Era nga bagamba mbu government oba security forces zibadde zitwala okuba nti omusajja ono alondoolebwa. Era badde bafuna amawulire nti omusajja ono bamulondoola entambula ze, balondoola gy'asula, balondoola gy'aliira n'ebintu ebirala nga obimanyi nga babadde balondoola omuntu yenna afuganya gavumenti oba atawaanya gavumenti eba eri mu buyinza naddala mu mawanga gano aga Africa. Kati omusajja oyo bambi abadde akwasaganya emirimu gye. Era bategeeza oba bannamawulire local news sites mu ggwanga erya Ethiopia bategeezezza nti abasajja bano nti government security forces zandibanga ze zamukubya amasasi. Era bagezaako okubanga bakola okunoonyereza okusingakaawo, naye nga bagamba Mr. Bate abadde senior official mu kye bayita Oromo Liberation Front, kino kibiina kya byabufuzi era nga kye kimu ku bibiina ebisinga okuba n'amaanyi mu ggwanga erya Ethiopia. Nga olaba FDC, nga olaba NUP, nga olaba ebibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya naye ekimu ku ebyo eby'amaanyi omusajja ono mwabadde. Era abadde mpajiruwaga nnyo ku ludda oluvuganya nga atadde nnyo gavumenti ku nninga. Kigambibwa ekibiina kino kyo kyagambye nti bavumirira obutemu buno obwa Bate nga yakubiddwa amasasi nga bagamba nti omusajja ono ekimusizza tekisobola kubanga kyebuuzibwa. Kimanyiddwa abadde atadde gavumenti ku nninga era nga y'omu abadde ng'avaayo ng'avumirirwa ebikolwa ng'avumirira ebikolwa ebya gavumenti y'eggwanga erya Ethiopia byabadde ekola naddala ku bannansi. Wabaddeyo okutulugunya abantu, wabaddeyo okukwata n'okuwamba abali ku ludda oluvuganya, wabaddeyo ebintu bingi nnyo ebikolobera ebikolebwa gavumenti nga tewali n'omu abyogerako. Era omu ku bakulu mu kibiina kino ekimanyiddwa nga OLF akoze statement ng'agamba nti the unwarranted and extrajudicial killing of conscious and active Oromo political and cultural figures has been a systematic and irresponsible act
of silencing the Oromo throughout years and decades. Nti okutta okutugumbula n'okutirimbula abakulu mu kibiina kino ekimanyiddwa nga Oromo political and Oromo ekibiina ekyo kyenkuwadde Oromo Liberation Front, nti kino kizze sigwe mulundi ogusoose kizze era nga abantu bangi battiddwa okuva mu kibiina kino eky'ebyobufuzi. Ethiopia nno nga wogirabawo ku map teri wala n'eggwanga Uganda ngenda bikugamba nga bagamba nti abantu bonna bali ku ludda oluvuganya naddala bali mu kibiina kino bonna babadde subject okubeera nga bakubwa amasasi battibwa mu nzita efaanagana bw'etyo. Era bo bagamba bavumirira kino era bagenda maaso n'okubanga gavumenti bagiteeka ku nninga bafune obwenkanya ku musajja waabwe amaze okubanga akubwa amasasi. Kakati okufa kw'ono omusajja kutaddewo embeera ey'obunkenke. Okwekalakaasa ku mitimbagano kutandise mu ssaawa ezitandaba na kuwera 24 ng'omusajja ono attiddwa. Abasajja batandise zi hashtag ez'enjawulo okwekalakaasiza ku mutimbagano era nga bannamawulire abasinga obungi mu ggwanga lya Ethiopia bagamba nti kino kyandiviiramu okwekalakaasa okwaddala lwa nsonga okwekalakaasa kwonna okuzze kubaawo era kubadde kutandikira ku mutimbagano. Mukyala w'ono omugenzi n'abaana balese abana n'ab'emikwano n'ab'eŋŋanda nabo batandise okubanga beegatta ku beekalakaasi ku mitimbagano. Bagamba tetugenda kukkiriza kino kibeere nga kiggweeraawo era omulambo kitegeezebwa okuba nti oluvannyuma lw'okumutta ne bagusuula emabbali w'ekkubo era wekigamba nti we yasangiddwa nga kigamba hashtag ez'enjawulo zino bazitaddeyo nga balaga obutambi buno nandibadde mbukuterawo wano n'obulaba naye tebajja butukkiriza wano bwesitta zaamukko naye babutaddeyo wano nga balaga omusajja engeri gye bamukubyemu ne bamusuula emabbali w'oluguudo era chief commissioner owa kye bayita Ethiopian Human Rights Commission ndowooza wano yabeeranga Mariam Wangadya Weri akulembera Uganda Human Rights Commission kati ono akulembera Ethiopian Human Rights Commission oba EHRC bamuyita Daniel Bekere yagenze ku mukutu gwa Twitter omukutu gwe oguli official n'ategeeza nti gavumenti gyenkolera ekyamazima esusse okubeera ng'etta abantu era yeetaaga okubeera ng'eholdingibwa accountable. Bino bye Mariam Wangadya ate ye adda ku opposition n'abagamba nti ate ffe ebyo tetubimanyi. Ono wa Ethiopia yabagambye gavumenti mugiteeke ku nninga eteeka okuba ng'ennyonnyola ani yakutta ono. Ennamba z'amasimu zasaliddwako mu kibuga ekyo oluvannyuma lw'okutta ono omusajja Mr. Bat namba phone lines zonna zisaliddwako teri asobola kuba simu yadde okutegeeza omuntu ki ekigenda mu maaso mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'omusajja ono okuba nga yakubiddwa nattibwa. Omusajja ono asibiddwa emirundi mingi nnyo myaka egiyise era newankubadde bamusibye asigadde musajja alivoko nnyo ku ddembe ly'obuntu. Mu mwezi ogwokubiri bamusiba nga bamuvunaana mbu inciting violence yakunga abantu okwekalakaasa ku nsonga ez'enjawulo wabula yateebwa oluvannyuma lw'okumuwa beyiro. Omusajja ono yaddamu n'asibibwa era n'afulumako ko mu ggwanga eryo n'agenda mu ggwanga erya Bufalansa mu kibuga Paris era n'abanga ate bw'atyo akomawo. Okulonda okwasembayo mu mwaka wa 2021 ekibiina kyabaddemu kyazira okulonda okwo era nga bagamba nti political space mu ggwanga erya Ethiopia ntono nnyo abantu tebakkirizibwa ku exercisinga byabufuzi byabwe nga bwe birina okubeera nga bitambula. Kati omusajja oyo embeera gy'abadde atadde ku gavumenti amawulire agafuluma wano galaga nti yakubiddwa nattibwa era kati wetwogerera nga mugenzi naye embeera eri mu ggwanga lya Ethiopia musabe nnyo kubanga Ethiopia teri wala. Nakugaye njagala kuba nga ngikulagako wano ku maapu yeyo gyolaba eri mu kakala ako oba kayero akakali wakati. Ethiopia eri kumpi kubanga erina ensalo ngenda kuwa amawanga wano geesalagana nago nga bw'ogalaba ku kifaananyi ekyo ku screen yo. Ethiopia eno ggwanga ddene nnyo balina ensalo n'eggwanga lya Somalia, balina ensalo n'eggwanga lya Kenya, balina ensalo n'eggwanga lya Sudaani, South Sudan kati ate era ne Sudan ey'omambuka ate era nga balina ensalo n'eggwanga erya Eritrea waggulu eri, balina ensalo n'eggwanga erimanyiddwa nga Djibouti. So Ethiopia bwetyo bwe yenkana obunene bwayo
era embeera bwetyo bwetambula. Red Zone TV kwoli bali kubanga okyatugoberera. Omusajja akubiddwa amasasi side awo naye nga njagadde kuwa breaking news eyo obeere ng'omanyi naye nga ebyo bikyavaayo bingi. Okwekalakaasa kutandise, abantu batandise okwekalakaasa newankubadde batandikidde ku social media naye nga amawulire gonna agagenda okuba nga gava side eyo ngenda gakuwa. Osanga naawe ojja kubaako ky'olabayo omanye ki ekirina okuba nga kikolebwa